ekyo boddeyo n'osoma ebitabo bakiyita Mount Stupid. Mount Stupid. Nti omuntu atuuka ekiseera n'alowooza olw'okuba alina akatono k'amanyi ku byobufuzi nti n'ebiri ebisigadde byonna abimanyi. Oba okitegeera kati boddayo n'osoma ebitabo bakiyita Mount Stupid. Nti omuntu atuuka n'ekiseera n'alowooza nti buli kimu akimanyi. Kati n'olwaleero mu mawulire eriyo abantu nga ogenda mulaba ng'ateesa ku Kyagulanyi baleete engeri y'okulonda gye kwabadde era omulabe ng'ateesa baleete ku by'okulima era omulabe ng'ateesa. Kati abantu abamu balowooza wano beetwala mu gundi balowooza nga mukalakaasa emmumbwa ya mukalakaasa wali ojjuddeko nga bagiranga. Awo oba olwala obulwadde bayita Mount Stupid. Mount Stupid nti emmumbwa ya mukalakaasa woba oyagala okugenda ebweru nga passport ekulemeredde osirako n'onywa. Omusota bwe gukuluma osirako n'onywa. Oyagala oluzaalo n'asira n'anywa. Omwana afuka ku buliri n'asira. Mukazi wayenda n'osira n'onywa. Kati emmumbwa ya mukalakaasa kati wano mu Uganda tulina abantu nga beeyisa nga ba mukalakaasa. Kati bayita Mount Stupid. Era muzeeyi we yali mutuufu okugamba nti oyo muggyeko ngenda b'emikolo n'emba. Aba mutadde mu category eya Mount Stupid. Eya Mount Stupid. Olina agamba ndowooza kati bamuleetera chips. Omanyi TikTok yo erina engeri gyekolamu ebintu byayo. It is very quick mu analyzing ebintu. Ndi ono nga bamulaga bamuwaayo ku mazzi anywe. Bamuwa katebe. Ku side omwana splittinga mu bwati n'ateeka wano Eddie Mutwe nga yali ku mpingo anyenya. Kati ekyo gw'okyo okyogedde kijeyo bulungi nti olaba omusajja ono bamuwane Kalwenzi oli anyweko. Njagala kuwa kyakulabirako. Omusajja ono bw'aba ajja mu kkooti ebiseera ebisinga taba na ku mpingo baba bakyetegereza. Bamuleeta naye na ku mpingo. Ne olaba omwana gwe bakwata n'akakofiira oba nga yambadde essaati nga bayita Bobby Yanga mu kkooti nga ye ali ku mpingwa n'ebigere babisibye. Ebyo na TikTok yabikoze. Olaba bamuwa amazzi nga tulaba. Olowooza omusajja oyo bw'aba batuuka nga bamuzzaayo ruzira tebasobola mukyamyako ku sseera n'alya kyamisana. Njagala kusigira ekifaananyi olaba bamuwa amazzi nga tulaba. Olowooza mu kujja ajja talya nkoko na chipusi mu motoka omu. Talya kefusi mu motoka omu. Kati enkwata gy'okwatamu ono mwe tukusuubira nti enkwata gy'okwatamu n'abaana balina obusanga obutono. Eddie Mutwe bamuleeta mu kkooti bamuleeta agongo badde yenna atintima. Twali tusuubira nti ono balina muleeta nga n'emikono bagitemyeko egyasalaasala abaana obanga yenna ajjudde embale obanga alina ku macupa bw'ati ali mu kagaali k'abalema. Naye omusajja olubangera okumuleeta aba n'ekipya ekyenjawulo. Njagala okukakasa nti abantu lwaki balina okwemulugunya bwe kutyo n'obwattoma nti balaba embeera abakola emisango emitono gye bayisibwamu si embeera ate yakola omusango gwa Naggomola gyayisibwamu. Ensonga eyagobeza ba TikTok. Equal justice or double standards. Ne bateekawo case 1, case 2. Case 1 Oweekitiibwa Professor Nsibambi ate okukuba yalwala obulwadde babuyita acute psychosis. Kategeeza kyako. Oba bakiyita delirium. Yongedde bitabula. Songedde bitabula. Kati mu mbeera eyo bwetyo oba oyinza okiyita kibayita manic episode. Okitegedde kye natandikiddeko. Osoose acute psychosis. Psychosis. Nodda delirium. Kati nosemba kuki? Manic episode. Nti omuntu bwatuuka mu mbeera bwetyo. Mwana nsonyiwa tusoma ffenna. Sirina kyentegedde. Omuntu bwatuuka kyentegedde bulwadde oba condition. Omuntu bwatuuka mu mbeera bwetyo ba condition eyo bwetyo. Omuntu yali omugezi bakiyita sporadically nti agwa acuuti okuva waggulu n'agwira ddala n'afuuka omuyabayaba oba atategeera kimala. Oba okitegeera? Otuuka mu condition yeyo. Nti osanga nti omuntu abadde ategeera essaawa eyo n'atuuka n'agwira ddala nga takyakola ki? Takyategeererako yadde. Kibayita acute psychosis oba delirium. Gwe nalirabyeko alwadde ekirwadde ekyo yali basajja mivule. Nti twamuwulirizanga kaboozi. Yesebo. N'ogamba omusajja ono neeyita pulezidenti biki. We yatuuka n'atandika okugezaamu okunywa enjaga. N'agezaamu n'agamba Bobi Wine oyo mutirawo. Kati obulwadde sayini z'oyogedde zonna buba bwamutuukako. Kati kyenjagala okubuulira nti abantu abamu atuuka mu mbeera nga kyeyali kimuvaako ku sipiidi yayiri takyayagala kibeeramu kati n'atandika okweyisa mu mbeera eyo yennyini nnyini eyaga amagezi gaasigazaawo akadde ako
simanyi oba okitegeera nkotegeera kati ngali kaserengeto kati olwaliro Professor Nsibambi amagezi gakozesa gego amagezi genyini gakozesa bwe bwongo bwasigaza simanyi oba okitegeera kubanga njagala kuwa ekyokulabirako nti abaana bagamba nti basibiddwa mu kkomera bw'aba yayogera ne General Museveni ne bamuwa n'ekiwandiiko nti abaana bano basasulwa agambe bugambi General Museveni ate abaana baneeno sente ziri ze bafuna zibe nga tezikyajja simple. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel koli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates analysis era ne tubawa n'opinion okusinziira nga ffe ebintu bwe tubirabye wabula kyenkukakasa nti nze nfuba okulaba nga ndeeta omuntu akugattako era nange noonya nnyo omuntu nga bw'akugattako nange neegattako so nga bulijjo tulina Professor Lwakusatu olwaleero wiiki eri waliwo ebyamukwata bali bamenya biki bino bali bamenya basuubuzi abakakuyira akalulu abali bakampa akalulu akati nga balina okulinda kansala ayogera ki naye kati tolina buyinza naye era abantu okubaawo nabo nagamba nti ebimu kubikuuma munabyabufuzi ng'okyali relevant kufaanana baakulonda bw'ogezaako okufaanana abaakulonda kikuyamba okuteeka ku ddaala eddala oluusi okwongerayo ku stage eddala eddala kubanga mu Afirika wano ebiseera ebisinga abantu abasinga lwe bamulonda lwagwa nti abasinga atandika ommera obutogi n'alowooza nti aye afusse wanjawulo okusinziira ku baamulonda naye nga kyoyagala gaana nti ababa baakulonda be baba baakuteekaawo wooli kuba wangamba mbadde mu kkubo naye bankubidde essimu abatuuze baliwo obudaala bwe bagenda ommenya tulina akatale ke tusobola okutaasa ekitegeeza wadde temunnabakulayira politics ku ground alagamu atandika dde okukola anyookera ddala era abantu bye tusobola okukola tubadde tubigezezzaako kubitandikira era naawe njagala okwebaliza ddala abantu bange abeesiimye aba Kokonjero Town Council Buikwe South Constituency ne Buikwe District okutwalira awamu nti tubasuubiza kye tusobola okukola ekiri mu busobozi bwaffe tugenda gezaako kukikola esebo nga bulijjo tubatuusibwako Haji Yasin Kiza musomi wa ddua gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubireko akusomere ku ddua naawe ayagala emikisa si ba bizibu byokka oyinza oba olina kyoyagala nga weetaagamuko amaanyi g'eddua kubira Haji Yasin Kiza namba y'essimu gy'olaba wansi awo abe ng'asobola okukuyamba ate ne nkugamba Lugave Herbal Ulcer Syrup wamu ne Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Lugave Herbal Ulcer Syrup gwalina olubuto nga woolya emmere emu bijanjalo binyeebwa lwepika gaasi lukugulumba ofuna dayole ofuna ekikeeto ofuna heartburn ku mmere emu sayini zonna ezaalusa nga zikulumba osobola okukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyamba nnyo kuba eri ku mutindo gwa nsi yonna ate yakakasibwa National Drug Authority ate ng'eri herbal eri packed bulungi nnyo okubeera ng'esobola okuwangala ebbanga eryo lyonna lye baba bagiwadde ku kapande laba endagiriro obenga osobola okukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup gwatawaanyizibwa olubuto oluzimba heartburn bloating acid reflexes ndowooza kye bayita ekikeeto ojja kukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup gwe ssenyiga kifuba emimiro gikusiiwa ekifuba ekiraakira nga tekiwona kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup naawe wa sinuses nga zikutawaanya ajja kuba akuyamba gano gonna lino lyonna eddagala lyakakasibwa National Drug Authority lisangibwa mu drug shops clinics pharmacy wamu neyo gye batunda ebintu by'Abannayuganda nagamba omutindo gwa waggulu nnyo era ku nnyonyi alinnya bulungi ku nnyonyi tebatukkirizaako kintu kitali kya mutindo olaba eddagala lirinnya ennyonyi paka gye batunda ebintu by'Abannayuganda e Bulaayi eyo gye muli agenda obenga osobola okulifuna
Professor wanyisebo olunaku olwaleero fraternity y'amawulire ekeeredde mu ntiisa omusango gw'omusajja agambibwa okuba nti yasanjaga abaana 4 eggaba eyo. Waliwo omwana omuvubuka Piero on TV ndowooza TikTok nnyo amawulire geyo gye gatera okubeera. Waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti omwana ono agenze bagambe batya ezira kumwa obulamu bumuvuddeko mu incident nno gy'oyinza okuyita accidental oba at one time eyinza okuba ey'obulagajjavu mu mbeera yonna gy'oyinza okuba ng'okirabamu waba oba olabyeko akatambi waliwo obutambi tosobola kuteeka ku channel nga zino basobola okugyayo video but we can explain incident nga bwebadde. Emmotoka drone ereese omusibe ono erina webadde epakinze nga ereeta omusibe naye wolaba ka video emmotoka eyo ebadde ku raised ground. Olwaleero woba oli mu Uganda ddala wa Kampala mu Nkono Ntebe walina okuba abaddewoko baziyita showers obukubo obufuuyiridde waliwo letonye mu bitundu ebimu naye waliwo n'obufuuyiridde. Wotunuulira ka video kano ng'emmotoka enedde emabega olabira ddala nga kuliko amayinja kuliko ne sayini za olaba bino brown sayini y'ettaka like ng'enguudo ze Uganda wozimanyi nti naye wantu waliwo peevo babiki enkululo z'ettaka oziraba. Ettaka eryo ne gana amayinja abantu bagasiba n'amayinja gano nze ngazuddemu ekizibu tugalina eka twagasiba tetulina peeva naye amayinja gano enkuba weetonya nga ntono ne bufuuyirira ejjinja lino liseereranga tayiro ate ejjinja lino senga ligendako olutaka luno lwolaba ne batalwozaako ate lyeyongera okusirayidinga. So emmotoka eno kisoboka okuba nga brake system yayo efunye obuzibu but even other factors eziri nakyo nga it's not blamed on the vehicle nga wenkulaze nti ettaka oliraba ku mabulooka ku mayinja gano bagayita silets then ne olukuba olufuuyiridde emmotoka eno eyiringise bwetyo omuvubuka mulaba ka video distance gyabadde wala kuba ate abagibadde okumpi badduse simanyi oba ebadde negligence oba ebadde wawulira stories nti baaganye ba TikTok baaganye abamu ndowooza abadde ayimiridde okukola omulimu guno nze kyobola asigenda nnyo mu bintu ebyo bya live because mainstream media zicompeting ne social media. So baona ba mainstream media because competing ne social media is instant balina olukujjukujju lwe bakozesa n'abantu bali abali ni power ne ba weakeninga social media nga bagamba ebaba visibility gwe ojja kutuuka bagambi ba TikTok abakola bati biki live biki ebyo tetubyagala but it is because of the time nti gwe onoogenda kiteeka abana agenda oleeta amawulire ku ssaawa emu ey'ekiro nga gaakaddiye. So there is always that foul play gye bakola but kyanaku omulenzi ono afudde oyinza kwogera ki ku mbeera eno kati nga njagala okuzzaayo emabega omuvubuka ono okuva we yatta abaana abo wabaddewo ebintu bingi ebyewuunyisa. Njagala kukakasa nti mu Uganda ya leero bwaba basobola okukwata omuntu ng'ayambadde akakoofiira oba essaati myufu n'abuzibwawo emyezi 3 naye n'aleetebwa mu kkomera mu kkooti lwaleeteddwa oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna ng'amagye ganga tegamanyi waali poliisi egamba tetumanyi waali naye lwaleeteddwa abatasobola kutambula nga yenajjudde enkovu naye amawulire geetoleddwa nnyo ku muvubuka ono Okello nga ayongera kunyirira bunyirizi buli lwajja mu kkooti. Kati ekyo kye kyagobeseza nno ba TikTok kati yesebo kati kyenjagala okubuulira nti Uganda ezze ekifutinga mu nsonga z'amawulire mmwe mwajja ne social media nejja wajja kibayita audience segmentation ti audience segmentation kitegeeza nti abalabi n'abawuliriza mwabatematemamu gwolina ababo media channel endala erina ababo TikTok alina ababo kati ne mainstream media ne ba guest balina ababo ne guest balina ababwe obanyi weda kizuulira yesebo lumu tuba tuli waka nayo no mwogere we namuteekako bwenti ku TV muzeeyi n'agamba jjako nteerako embaga
oyo byayogera bya kisiru tandaba nakulira kyayogera naye yamugoberawo kasita yamulabanga yali kuki ku mukutu so ne bagesti Professor olokotulekayo omuntu n'omu-uploadinga natabako na views kati kyenjagala okubula kikino ekyo nakyo ogenda kunzikiza nkomewo wano ekyo boddeyo n'osoma ebitabo bakiyita Mount Stupid nti omuntu atuuka ekiseera n'alowooza olw'okuba alina akatono k'amanyi ku byobufuzi nti n'ebiri ebisigadde byonna abimanyi oba okitegeera kati boddayo n'osoma ebitabo bakiyita Mount Stupid nti omuntu atuuka n'ekiseera n'alowooza nti buli kimu akimanyi kati n'olwaleero mu mawulire eriyo abantu nga ogenda mulaba ng'ateesa ku Kyagulanyi baleete engeri y'okulonda gye kwabadde era omulabe ng'ateesa baleete ku by'okulima era omulabe ng'ateesa kati abantu abamu balowooza wano beetwala mu gundi balowooza nga mukalakaasa emmumbwa ya mukalakaasa wali ojjuddeko nga bagiranga awo oba olwala obulwadde bayita Mount Stupid nti emmumbwa ya mukalakaasa woba oyagala okugenda ebweru nga passport ekulemeredde osirako n'onywa omusota bwe gukuluma osirako n'onywa oyagala oluzaalo n'asira n'anywa omwana afuka ku buliri n'asira mukazi wayenda n'osira n'onywa kati emmumbwa ya mukalakaasa kati wano mu Uganda tulina abantu nga beeyisa nga ba mukalakaasa kati bayita Mount Stupid era muzeeyi we yali mutuufu okugamba nti oyo muggyeko ngenda b'emikolo n'emba aba mutadde mu category eya Mount Stupid kati nga tukomawo ku kiro kye tubadde tuliko olwaleero kinjagala okunyonyola ab'emukono muli b'amaanyi doli madamu teacher yatugamba useful idiot terminology nayo weeri okola ebyekisiru obanga oli otya kati sebo oleese Mount Stupid kati omuntu atuuka kasozi ako ng'alowooza buli kimu akimanyi kati ku ntikko eyo gye bayita factor abamu bagiyita Peak Stupid naye kati erinnya etamu yasinga okuganja bagiyita Mount Stupid kati nga tukomawo ku nsonga z'omukulu ono eyatta abaana ekyamazima ensonga engeri gye zikwatiddwamu yeewuunyisa njagala okukakasa nti omuvubuka engeri gye yaleetebwamu mu kkooti obwangu obwakozesebwa kuba tubadde tukisuubira badde baseetize pulezidenti wano nti omuntu bw'akwatibwa amala ebbanga lya myezi ng'esatu ali eyo mu safe house yawambibwa ali eyo naye ono bakulaga nti alina speed trial n'obwangu bwe bakozesa obw'amaanyi ekirala amawulire agakyetoolodde okuva lwe kyabaawo njagala kukakasa olwaleero nti ebiseera ebisinga emabega eri gavumenti yakozesanga nnyo strategy ezo bamubamu akava mu kulonda n'olaba ne bagamba nti hausigala alisiza omwana pupu oba okitegeera eggulu ne lisakyuleetinga nnyo kati ekyo mu luzungu bakiyita dead cat strategy mu mawulire nti gavumenti ekuliyeetingawo eggulire okusaanikiragana amawulire agalala agaliwo ekyamazima ffena tuwa wakati wano wange naawe omwana boddayo n'ogoberera obutambi obuliwo teri alina katambi ng'omwana nga omusajja ono asalaasala abaana ntiisa tosobola kusaba katambi like situation gye bannyonnyola waliwo situation ya rescue wulira ne kino n'ekirala omusajja ne waabayo eyatta kituufu asobola okuba nga yakola ki yatta naye amawulire agakyetoolodde ne hype gye bakiwadde ey'amaanyi oba okitegeera kati ekyo kireeta abantu babujo nagamba nti audience yawano eri segmented tekyavugibwa narrative TVM nti bukedde oba NBS kati tuli wano olwalo ne amawulire kati gatuuse dda mu kyalo abantu bali ku live balaba ekigenda mu maaso eri nti narrative tekyasobola kusiigibwa mainstream media era kyebula nti bagobye abaana abo aba TikTok eyo nti gana amawulire amalala amanene galabanga ekifo kyabwe bano baakiryawo kalayo ne gavumenti oluusi etuuka ekiseera neeyisa negamba nti kino temukiteekayo nagamba nti gavumenti bwe mu buyinza buli kimu eba erinawo ennyindo yaakyo buli department naddala mu mawulire okiraba ennaku zino ne mu banka bagamba nti waliwo ekitongole kiramba kira Financial Intelligence Authority nti toyinza kugendayo ng'obaakinga miliyoni ezisukka olukaaga olunaku ne batakubuulirizaako era bagamba sooka ogende wa manager batulaga ndero obaakinga emitwalo 6 omwezi wajjeewa sente zino wazijjeewa kati ne mu mawulire muli batunze ebijja ne mu mawulire mulimu aba intelligence abamanya ne bagamba nti kino bakira censorship nti kino muyise kino leero eggulo temulikwatako bwe mutyo njagala kuwa ekyokulabirako Faza yagenda n'afa mu Kigeeye ku luguudo lw'Entebuko saagala kumenya kigo abaye akakutuka bwe badde bayisa amawulire nti Faza afudde abamagye ne bajja ne bagamba tukimye byaffe nga Faza abadde yali Dr. Cyprian ya complain yako n'agamba bannaayi yesebo bannaddiini
Emundu zisuze mu bigo obeera ne father nga sniper nga mundu agirina alina wakadala asula nayo wansi w'obuliri kati njagala kikubula nti ne mawulire nayo gye bali bwe batyo oba kitegera kati amawulire gasobola kukkiriza ku driving narrative goje gataagala kati obola nti no ba TikTok babagobye kumuzemu ku nsonga ezagobeza ba TikTok yesebo obutambi buno obutambula nga officer wa prison abuuza omusajja onoonywa ku mazzi like obugambo obwo bwatambuliddeko ne bamuwaayo kalwenzoli oli n'agamba ndowooza kati bamuleetera chips omanyi TikTok yo erina engeri gyekolamu ebintu byayo it is very quick mu kwanalizing ebintu ndi ono nga bamulaga bamuwaayo ku mazzi anywe bamuwa katebe ku side omwana splitinga mu bwati nateka wano Eddie Mutwe nga yali ku mpingo anyenya kati ekyo gwocho okyogeddo kijeyo bulungi nti olaba omusajja ono bamwane kalwenzo oli anyweko njagala kuwa kyakulabirako omusajja ono bw'abajja mu kooti ebiseera ebisinga taba na ku mpingo baba kyetegereza bamuleta na ku mpingo ne olaba omwana gwe bakwata n'akakofiiro obanga yambadde essaati nga bayita Bobby Yanga mu kooti nga ye ali ku mpingwa n'ebigere babisibye ebyo na TikTok yabikoze olaba bamuwa amazzi nga tulaba olowooza omusajja oyo bw'aba batuka nga bamuzaayo ruzira tebasobola mukyamyako kuseera n'alya kyamisana njagala kusigira ekifaananyi olaba bamuwa amazzi nga tulaba olowooza mu kujja ajja talya nkoko na chipusi mu motoka omwo talya kefusi mu motoka omwo kati enkwata gy'okwatamu ono twali tukusuubira nti enkwata gy'okwatamu ne baana balina obusango obutono Eddie Mutwe bamuleeta mu kooti bamuleeta agongo badde yenna atintima twali tusuubira nti ono balina muleeta nga n'emikono bagitemyeko egyasalaasala abaana obanga yenna ajjudde embale obanga alina ku macupa bw'ati ali mu kagaali k'abalema naye omusajja olubangera okumuleeta aba n'ekipya ekyenjawulo njagala okukakasa nti abantu lwaki balina okwemulugunya bwe kutyo n'obwattoma nti balaba embeera abakola emisango emitono gye bayisibwamu si embeera ate yakola omusango gwa Naggomola gyayisibwamu ensonga eyagobeza ba TikTok equal justice or double standards ne bateekawo case 1 case 2 case 1 atudde oba alina ne ku mpapula wano zaasomako like w'omulaba tasoma New Vision alina byasoma ndowooza misango talina ku mpingu naye ng'ono fireeti ye yasalaasala abantu tugamba abantu humans naye mumutadde mu humans naye nga taliko distrain yonna nti ne bwabuukirawo n'abuukirayo omu naye ate ono yagambibwa okuba nti ye yatwalya akasimu yabba kooti na simu akulaga ali ku mpingu omusango gumuvunaano a suspect in the brutal murder of 3 children in Gaba. In fact, there were 4. Then on the a bodyguard of Bobby Wine accused of theft. The differences. Not handcuffed or was suspect of 3 murders. Seated calmly. Nebakulaga Eddie Mutwe. Handcuffed, restrained, and appears distressed. Si ono abesiment ye. Kati nga balaba. Mu misango omanyi bagamba ebibi byonna byenkana naye ebibi era bisiŋŋana nti we bakugamba oli yatemula abantu bana ono yanyakudde akasimu treatment gyerina okuweebwa yatemula abantu abana erina kubanga eraga nti omusango gwaliko munene but this case handling yayo eyereseza ba TikTok bano okubuuza ebibuuzo ebingi authority ate yo nesalawo kubagoba kati njagala kukakasa nti ebiseera ebisinga gavumenti bwegenderwa mu buyinza oba bwegenda ekula nagamba gavumenti ekula ng'omuntu wa bulijjo etuuka ekiseera ng'omusango omunene ogulina okuzibwa mu nsi eyo ne gulabwanga musango kubanga kwagala kugivuganya kugisuuza ntebe yeewooma nga gwe musango gwonna omukulu nga ne bw'obba ssente za gavumenti eguba musango nga ne wootematema omuntu teguba musango wano wakirabako ku musajja ono yakuba wali omwana ku Lugogo Moolo yakuba akena bamuyitanga kanyamunyu oba okitegeera nti kasita obeera ng'oli mu layini nabo owagira bye bawagira wakiraba ku musajja wa payini oba okitegeera kasita oba ng'oli mu layini nabo oba okitegeera nga obulamu bw'otambulamu nabo bwe baagala ogwo guba tegukyali musango ekiyagala kikakasa nti embeera Eddie Mutwe gye bayisibwamu bagenda kwongera kuyisibwa bubi nnyo okusinga n'abalala abatemu nti bo baagala kujja bano mu ntebe naye naakulaga nti omusango gwe
tegulina kye gwa affectinga ku status quo oba ku establishment eriwe yenalemo olwaleero kati kyenjagala okubula nti abantu balina okukimanya nti emisango eminene gwafuuka gwa kuvuganya gavumenti eno so treatment eregera kubeera yanjawulo oyo omusajja kubulira nti gye binaggwero oyinza okumwesanga nga gye bujja mu maaso agenda tandika kugira mu suuti ziri ez'ebbeyi nze nkugambye nti embudaabula gye bamubudaabudamu walabyeko omwana nga yakafiirwa bazadde be ye mbudaabula gye babudaabuda mulekwa mulumbe abaana muzadde baakafa nga mulekwa abazadde be baakafa embudaabula gye babudaabuda bamulekwa ye mbudaabula gye babudaabuda okero kikulowoozesa nti kye yakola kale alinga bwe yavuma obuvumi omuntu oba yakuba omukubi omuntu oluyi naye yasala abaana bana n'abasala n'atambula n'agenda anti John abadde ne Frank Antambi yesebo ng'alaga nti treatment y'okero ye treatment entuufu munnansi okusinziira ku tteeka lya Uganda gy'alina okuyisibwamu because etteeka lyaffe likugamba you are innocent until proven guilty kitegeeza okero fenna is a suspect but is innocent according to the Ugandan law kati nga abagamba nti bali batulugunyizibwa kye twabadde tusuubira okero okutuukisibwako kyekikyamu tulina ku advocatinga nti ne bali abatulugunyizibwa bayisibwe ng'okero ate kati kyenjagala okubuulira nti olwedde ebitongole bya gavumenti byasetinga president nti wano we bakukwata nga bakutte byabufuzi egyo giba myezi 2 tolabika ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority kubanja lwokomawo ate lwokomawo yagenda talina mbale olina embale abamu batabasyasobola na kutambula kati abantu badde basuubira nti banabe emisango emitono baba bajja bwe bati ono bandasena mufu naga nti omusajja yafiiridde mu kaguli ne ekibeewunyisa nti ate ono ayongera na kunyirira bunyiriza ekintu akyeyagalira namu nti n'akazi waakagalira kabaawo gwe kennyini ondaza akafaananyi ng'oli eyabba ekkooti ali ku mpingu mu kaguli naye ono bamuwadde n'obupapula alina n'okusoma bw'asoma oba okitegeera ekyewunyisa n'ekirala omusajja bamuwa n'obudde ne yeewoza nako nga bukyali simanyi oba oyo kyegendereza kabe nandutu yabba amabaati tebamukkiriza kwewozaako mirundi gye yasooka okuleetebwa mu kkooti baamugaananga okwogera naye ono bamuwereddewo n'obudde obukola ki obwogerako beddi mutwe nga baakabaleeta ennaku emirundi egyasooka 3 ku 4 tebabakkiriza dde okwewozaako dakiika 2-3 ddayo mweruzira omwezi mulamba ne speed trial eriwo n'obwangu buleeta abantu okufuna endowooza endala ne bagamba neddala ekituufu ki ekigenda mu maaso speed trial n'olowooza evudde ku ki nze kyenjagala okusigira ekifaananyi ekirala nti ekisooka gavumenti omusajja ne waaba abaana yabatta nga kituufu yabatta egezaako okukozesa amawulire gano eno okuziba eddibu ly'amawulire oba okitegeera kati gavumenti nakigere bakiyita dedicat strategy nti gavumenti oluusi esobola okukozesa embeera eba eriwo okuwunika abantu oba okubawudisa okuva ku kifaananyi ekinene ddala kati nga be bamenya ennaku zino oba okitegeera n'ekipika kati biri ebirala ebikulu ebiba nga bikyakola mawulire wabula nga yeerimbise mu kino kyekikola amawulire bakira dedicat strategy wali mbadde mukayana bamenya obukiyosiki bakola ki akalulu biki kati ekozesa embeera eno n'ebajja kuno n'ebazza eri swing eyo bakiyita dedicat strategy mu mawulire okay yesebo kisoboka okubanga nawulirako nti embassy ya America yesebo because ono omusajja okubeera nti nno ali ku international level okubeera nti mutuuze wa superpower yesebo kisoboka okuba nti embassy ya America nayo influencinzeemu butya kooti we zitreatingamu omusajja ono depending nti Bobi Wine tali mu Uganda ali mu America era ebimu byaba advocating agamba justice system teri clear kisoboka kubanga omusango guno bagukozesa okwoza ekifaananyi kya justice system kino njagala kikulaga ekisooka omusajja ono n'ebimwetoololamuko ebisinga biri suspicious bagamba nti alina omwana gwe yattako mu 2018 kati ekyo kisindika obufaananyi kuffe abalya ne tulowooza nti bwe yatta mu 2018 yafuluma atya eggwanga n'addayo mu America
kyakubiri kikyeggayo kye bayita dedicated strategy nti amawulire g'omukulu ono government kuba international media wano weri kati CNN n'abalala BBC era amawulire bakozesa amawulire ganene okulaga nti mu Uganda bali bagezaako tugamba nti tutulugunya abasibe tebiriiyo ono wuuna ajjali mu mbeera eno bweti ng'ate yakola ekibi ensi yonna ne yeewuniikirira bali abazungu abatamanyi kigenda mu maaso batunuulira ono empisa gye bamuyisizaamu balowooza nti ne bali abalala gwe bagamba kati gedi mu 20 yabba saati yabba kooti nti ate yayisibwa mu mbeera ate ennungi okusinga ono ate yatta abantu so nga si bwe kiri naggaye nti mu Uganda emisango giri ebiri omusango guli gumu omukulu kasita obanga oyagala kujja gavumenti mu buyinza gwe musango kyasinza obunene oli asobola n'okutta abantu 10 n'asigala ng'ayina omusango guba mutono naye kasita obanga oyagala kusembereza ku ntebe eri ennyini enkulu ennene ogwo gwe guyitibwa omusango omunene ssebo. Okay. Anyway, tutuuseeyo eyo yonna yesebo nga tuli ku kufa kwa munnamawulire ono n'omusango nga yegutambudde kitalo nnyo fraternity ya media naye ne restrictions babateekako aba social media omukulu abannyonnyodde nti competition eyo delivery y'amawulire gammwe agali instant ebeera tereka bali mu business kati kino njagala kikubuulira nti mu nsi ng'oyagala okubeera munnabyabufuzi ow'amaanyi sente esobola oba nazo naye amawulire gakulema okumaintaininga era ndowooza okiraba jjajja musajja luutu eno General Museveni kankuzeeyo kembabega nti mu 2017 2019 Kyagulanyi yakolanga Facebook live ng'abantu bagamba oyo president wa Facebook TikTok bwe yatika ne bagamba nti oyo president wa TikTok social media oba kitegera naye ye Kyagulanyi yalengerera wala yali visionary ekimala namanya nti mu myaka 2-3-4-5 amawulire gagenda va mainstream media gaddeno we lutuukidde olwaleero nga kujeno Museveni yabadde ekyankwanzi wamulabye nga ba TikTok ate kuba yakola assignment y'abaana nga 5 bagenze kubeera ku TikTok live kitegeeza bana abakakira bakati Jazz with Jeja obo kitegeera abakakira bakati oli akirengerera ddala ebbanga ddene mabega ensonga endala nti guno omulimu gwe mukola n'abaana ba TikTok gwe bakola gugenda leka mainstream media nga tetana sente zisasula bakozi kubanga ne kampuni ezisinga ezigaba obulango zigenda vyo zikwate ziwenga abaana ba TikTok nti osanga omwana nga alina miliyoni ezimugobola ezisuku 8 naye nga ate yeggulire lye asobola okuwa obulango bw'obwagalira ku bbeeyi layisi so nga ate ziri mainstream media zalinga mu miliyoni 15 omwaka miliyoni 2 miliyoni 8 kati ensi etandise okutambula ng'evaawo weeri era mainstream media njagala kuzikubiriza bukubiriza nti ekisooka zaasalawo baani be birina okukyaza oba okyegendereza ennaku zino waliwo TVM gye sijja kumenya yalina programu yayo ey'ebyobufuzi ebeerayo lwakubiri ng'ateeka okuba y'emu kusinga rating mu Uganda wonna wonna naye kale ennaku zino okuva batandika okuba nga bakyaza ba side emu rating za programu eyo zaagwa oba okitegeera so nga ono gwe babagobye ku mukutu kuli asobola osigala ku TikTok live ye n'aba nga asiga era agobereddwa abantu abasukka 23 kati shift eyo eriwo paradigm shift okuva ku mainstream media abantu okudda ku TikTok oba okitegeera audience segmentation jira kunyoddeko yajja waneno mainstream media tekyalina kyeyinza kugikolera bbanga lyonna balina guma bugumi babeerewo paka Katonda lwali bajjulula kuba nagamba nti technology ajja akyuka simanyi wali okyegendereza nti mu myaka gy'ekyenda paka 2000 waliwo company yali esinga okubeera ey'amaanyi ku mugabo mu America bagitanga Kodak Kodak yatuuka eyebifaananyi Kodak yatuuka ekiseera ne bava mu katale nga beeyagalidde bokka kasa smartphone zajja ng'oli ekifaananyi asobola okuba okyekubya kiri instant bava mu katale bokka ne begobeera company n'egwa kati technology buli jajjanga akula abasinga bava mu butale ne simu Nokia Blackberry bwe kiri zaatuuka ne zigamba ebintu by'okuseereza tetujja bisobola Siemens ne zivaawo kati technology bw'ogaana okumwembula esinga otuuka ekiseera kubanga media channels zisobola okukola ekintu kimu bwe kiti ndizikyasobola okukwata abaana ne babeenira olingana mweke nnyini ne bagamba nti ekyamazima naffe tugenda kufuna ngayo olunaku olwokutaano ng'olwo tukwate nti YouTube channel yo erina programu okwaffe kati olwedde aba amaze okukontaininga nti n'omuntu eyandize wuwe okulaba ewuwo aba asigadde eri wuwe negamba nti omwana ono TikTok alina following nene kati omukwata tulipotingire nga amawulire agali live oba okitegeera omanyi professor olabayo by'oyogera yesebo yali Spark TV eyakwatanga bizonto n'ebiteekako
ku buli Friday nti fani wa Bizonto comedy yajjanga n'alaba ekintu ekyo paka okay whatever happened naye nga ky'oyogedde nkirabye nti oli asobola okikola n'agamba nti final channel ku Lwokusatu olinayo sheno tugenda kubanga tugikastinga ngoba ku Sande. So tino omuntu yandibadde agula data ogiraba live ku YouTube agenda girabeeraga wayi kasandika nkakawone oba okitegeera naye kati gye banaakoma nga bateeka amaanyi ku mmwe tebagenda kuwangula na lutalo kubanga njagala kubulira ennaku zino buli muntu awaka ewuwe buli muntu munnamawulire buli muntu alina channel yiye kyetweta social journalism buli muntu asobola okwetunuzaamu simu ye bwati n'akola eggulire erirye buli muntu alina opinion oba okitegeera tetukyatuula kulinda nti gundi yagambye eki ekyo kyava nawo gwayi Kyagulanyi wejja wanene ekyo yakitemaatema yakyotomaizinga oba okitegeera nti luli twalinda nga tugamba tulinze gundi agenda kwogera basajja mivule naye ensonga gye zigenze obudde gye bugenze bwetoolola twagenda okwetegeeza nga abasajja baali baatukonya baali baatuteekaawo nga bateekamu endowooza bakiyita ddogoma mu luzungu nga batuteekamu birifu nti bokka be bategeera ate ekyewuunyisa ku social journalism eno oba opinion nti teriyo superstar opinion ekintu kibaawo omwana najjaawo endowooza ye nga yentuufu ku olwo olunaku nga tomumanyi nagala kuwa kyakulabirako nali ndaba amawulire ku TVM nga bakola live broadcast mu bantu ne bagenda ku stage ya board emu nali challenged ng'omuvubuka oli owa board abyannyonnyola abasajja bana batava ku balometa bekana kutera asobola binnyonnyola omusajja omuvubuka oli yakwata n'atematema Karl Marx najja n'akunnyonnyola Friedrich Engels n'akunnyonnyola ng'olabira ddano in fact nali so perplexed n'engamba ekyamazima ono ateeka kuba si muvuzi wa board oba okitegeera naye nga bamubuuza nti wano mazeewo bbanga ki nti wano nvugiddewo board kati guno mwaka atwala gwa 8 nga muvuzi wa board ku street ng'asinga be bakyazize ennaku zino tokyayinza kulimba bantu nze no kati waliwo omuvubuka omupya gwenda bamwita ndooza producer oba producer Steve M Production omwaya atuula n'analyzing ebintu ate mu luzungu nga ali well educated naye ng'olaba Steve M Production ndooza producer n'owulira gayo nogamba gayo ono in fact waliwo abantu bwe bagamba nti gayo ono yeetaaga essimu ennungi vidiyo ze zibambi naye nga quality eri mu analysis kinjagala kikubula nti obuzibu obwali wano bwali bumu nti abantu bangi baali bamuwa omukisa kino njagala kikubula nti nze nange kenyini ng'omuntu vidiyo yange eyasooka eyantunda buli omu yange ekyamazima bino gw'obivaamu kati abaana bangi bali eyo nga tannafuna bufunyi platform oba okitegeera nga tannafuna bufunyi platform naye nga byakola ne BBC sobola mu interviewinga songa wano mu Uganda olwaliro nga walese nga BBC yaze negana nti egenda ku interviewinga abantu abo bolaba ku balometa teri agenda teri muntu asobola kwogera luzungu dakiika 5 bonna basinga bolaba ku balometa nga kyayogere teyakizeemu naye nga abaana bangi alino taweereddwa mukisa ogwo naye ng'ekyokukola akimanyi kaki kyenjaga nti obuzibu gavumenti bwegenda okusanga nti amawulire gasusse obungi tokyalina kyoyinza kukola bantu n'obabuzaabuza era y'ensonga yemu kyobola nti Christopher ono Nyumu Okero buli muntu yafuuse mulamuzi mu nsonga ze agamba nti kyamazima ono lwaki aleetebwa bw'ati ne bwe olumu namulaba nga bamujja mu mmotoka nga yeekoona sebo abasirikale ne baagala n'omusitula omutemu njagala kukakasa olwaleero nziraku kiri kye nasoose okugamba nti Christopher Okero ateekwa okuba akeera n'alya ekyenki eky'enkoko n'agamba enkoko entamye ne bamusikira ekibumba ku ssaawa 6 ekyeggulu ateekwa okubeera enkoko ateekwa okuba kati agiryamu nkoko nkulu yokka yokka nti embeera gyakwatiddwamu si ya mutemu. Okay. Katove ku Christopher court I think by Friday jakube mazo gusala kati tunasinzira ku nkwata n'ekibonereza ekinajja tutegeere obaddala bwe kiri katongere mu maaso waliwo mukulu bamuyita Nsibambi Nsibambi simanyi bannaye kyatuuka ku Nsibambi kankuba akantu kano. What would be the motive for the leadership in NUP to object? It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there in the legal firm, the partners, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society.
It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 for representation. For representation. Okay. And omukulu Nsibambi abadde professor e Makerere eyo mu byamateeka. Abantu bayogerako chances are high nti yabasomesaako. Era omuntu ayinza olowooza nti byayogera bituufu. George Musi yavuddeyo n'awakanya, Shamimu Malende ye mulwadde but nabo tebakkiriza nsonga eno kuba babadde bawa pro bono services mu mateeka omuntu n'omuwolereza ku bwereere. Kati yagamba that is a business scheme. Nti abaana be musibisa oba abaana abali mu NUP abasibe ebikibiina kirwana nnyo basigaleyo nti basobole okufuna sente. Professor, between you and me tulabye emisango mingi ba MP ne bagenda okweyimirira bani ne bawoza netutuuka neturekera Katonda. Waki omukulu abalowooza nti NUP efunamu ng'ate si yerina mandate obanga si yerina power esiba. Kati kino njagala nkikubulira olwaleero. Oweekitiibwa Professor Nsibambi ate okukuba yalwala obulwadde babuyita acute psychosis. Kategeeza kyako oba bakiyita delirium. Yongedde bitabula. Songedde bitabula. Kati mu mbeera eyo bwetyo oba oyinza okiyita kibayita manic episode. Okitegedde kye natandikiddeko. Osoose acute psychosis. Nodda delirium. Kati nosemba kuki? Manic episode. Nti omuntu bwatuuka mu mbeera bwetyo. Mwana tusoma ffenna. Sirina kyentegedde. Omuntu bwatuuka kyentegedde bulwadde oba condition. Omuntu bwatuuka mu mbeera bwetyo ba condition eyo bwetyo. Omuntu yali omugezi bakiyita sporadically nti agwa acute okuva waggulu n'agwira ddala n'afuuka omuyabayaba oba atategeera kimala. Oba okitegeera? Otuuka mu condition eyo. Nti osanga nti omuntu abadde ategeera essaawa eyo n'atuuka n'agwira ddala nga takyakola ki? Takyategeererako yadde. Kibayita acute psychosis oba delirium. Gwe nalirabye alwadde ekirwadde ekyo yali basajja mivule. Nti twamuwulirizanga kaboozi. Yesebo. N'ogamba omusajja ono neeyita pulezidenti biki. We yatuuka n'atandika okugezaamu okunywa enjaga. N'agezaamu n'agamba Bobi Wine oyo mutirawo. Kati obulwadde sayini z'oyogedde zonna buba bwamutuukako. Kati kyenjagala okubuulira nti abantu abamu atuuka mu mbeera nga kyeyali kimuvaako ku sipiidi yayiri takyayagala kibeeramu kati n'atandika okweyisa mu mbeera eyo yennyini eyaga amagezi gaasigazaawo akadde ako. Simanyi oba okitegeera. Nkutegeera. Kati ng'ali kaserengeto. Kati olwaleero Professor Nsibambi amagezi gaakozesa geego amagezi gennyini gaakozesa bwe bwongo bwasigazza. Simanyi oba okitegeera. Kubanga njagala kuwa ekyokulabirako nti abaana bagamba nti basibiddwa mu kkomera. Bw'aba yayogera ne General Museveni ne bamuwa n'ekiwandiiko nti abaana bano basasulwa. Agambe bugambi General Museveni ate abaana baneeno sente ziri ze bafuna zibe nga tezikyajja. Simple. Oba okitegeera? Ategedde lwaki bali bafuna sente. Ategedde lwaki bafuna sente bali mu kkomera. Oba okitegeera? Kati kyalina okukola kiri kimu nti agambe General Museveni abaana bali babate. Finding zange ze zino. Kubanga kyandibadde kikola amakulu singa n'amakomera ago gennyini ga Nuupu gye babasibira. Oba okitegeera? Naye kati bakwate bukwasi baana abo bakole ki? Babate. Kino njagala kikubuulira okuva olwaleero okitegeere nti ebiseera ebisinga bw'ogenda awantu wennyini kati gwe nga wafudde waneeno njagala kikuleetera example nti bw'osanga omuntu nga mutemi wa nva zino eza pooko atuuka ekiseera ntandika ogifaanana. Okitegeera? Kati wogenda ku lugero wogenda obulyambwa. Kati Professor Nsibambi atandise okufaanana be yasanga mu NRM abasajja mivule okufiitingayo alina kutuula mu kalakita eyo yennyini. Empoza oluyimba lwatandise okuyimba lwennyini n'empoza gyawozaamu n'ennyonyo yanyolamu ensonga yennyinnyonnyola abasajja mivule gyazinnyonnyola ne Franka Gashumba atule ddala mu katiba kaabwe. Ate nga ye professor wabula agezaako okufiitinga kyennyini ekyo kyalina okukolera ddala. Omuganda agamba ogende bulyambwa olyambwa.
kati mu bulwadde mu bantu abamu naddala abakadde abo wali obulwadde babuyita seriyaka obulwadde obukuleetera okubanga oluzinga si testi buli babuyita agusya webukuleetera kati seriyaka system eno ey'omunda eba tekyabozovinga nutrients bakiyita seriyaka disease kati bw'olwala seriyaka disease butuuka ekiseera kati bukuviirako ate obulwadde obulala bayita sarcopenia otuuka omubiri gwonna n'okogga n'oggwawo nti omubiri guno gwennyini gwe tekukyafuna birungo okuva mu mmere gy'olya oba okitegera kati ne bannabyabufuzi abamu atuuka nga yalwala ekirwadde ekyo nga ne bw'anaakola atya akomye wabula alina kufa bufi kibayita political limbo agende abeereyo obulamu bwonna kati Professor Nsibambi bw'ate agendereza yalwala political sarcopenia ali kaserengeto obulwadde bumulumira ddala kwayita nabakitegeera oba okitegeera nti ebirungo ebikola munnabyabufuzi ebigimusa ebikola munnabyabufuzi takyalinako kimu yadde buli lukya aluuzinga ebirungo ebyo byennyini kuba wamu obugambye yeewaayo mbu yagenda kuteeseza abasibe azudde findings nti abasibe babakolamu ssente akimanyi bulungi nti NUP terina control yonna ku kusiba bantu woba oyagala olemesa ssente zino instead of going to a TV ogambe nti ziri bali business yabali yeyanemesa okujjako ng'agamba nti business eyo erimu ne government ate nekyenjagala okubuulira kuba government yandigambye tuzudde bano bakolerako ssente mugguleewo bano bagende gundi George Musi yakijeeyo bulungi nti George Musi ne Lukanga nabo babiri abakyogerako nti bw'ogamba nti nupu erina abasiba basukka 13,000 kuba ekyamazima abaana bangi be baasiba ffe tulinako batono wano be tumamanyi naye bangi abali embaala eyo bangi ebali ku faamu eyo eza gavumenti naddala ng'erwimi owulira nti waliyo abaana basukka 13,000 naye komera limu bali eyo balima kati ogamba nti nupu erina abasiba 13,000 kubisaamu $1,000 ezo ze miliyoni $3. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo mwezi biliyoni 9 oba 10 gavumenti nekkiriza zijje mu nuupu tesobola kukikkiriza logically kiba tekisoboka ng'ate waliwo financial police kiba tekisoboka era eyo police ye yakwatako ne father omwe Masaka kitegeeza if there is any money scheme government can trace it era ono ate n'ekira kyenjagala okubuulira nti Katonda ono ebiseera ebisinga abeera mwenkanya era ebiseera ebisinga bw'otuuka mu ssali y'ebyobufuzi nga tokyanakyowaalirira naye bakuba akalubeerako ewuwe waka owummule njagala kukakasa embeera ababadde ekyankwanzi gye bayisizaamu Nsibambi simanyi oba okimanyi nti nno mu nnaku ezisembayo yagenda n'akola covid test naye baamujja ku lisiti yensonga lwaki taliyo mbadde ndowooza taliyo kuba teyawangula kalulu yali wano n'atugamba yakulaga volume yali ku TV emunaga nti eno volume nnamba ebita ageragena binyonyole gye no Museveni kyekirina okukolebwa lwaki teyagenze kati ebiseera ebisinga abantu bano bavudde eno ne bagenda eri mu gavumenti gavumenti ebiseera ebisiga emukozesa kadde kabale abanga one night stand ne mu byobufuzi gyali kati gavumenti byakozesa gundi Nsibambi nga one night stand tekyayinza mukozesa olaba bamumye bumigenda wa kyankwanzi olwo ku cabinet list kwali bwekyetetulo kyeteberezemu Nsibambi bagamba ate awo bajja kuba omukozi mubi Nsibambi senga cabinet efuluma omukulu nga taliko kuba buli omu agamba omukulu akolera cabinet list njagala onyinyonnyole nti olaba bamumye bumigenda kyankwanzi Nsibambi ku cabinet list kwali edda jajja yatugamba nga bateekateeka ku mangozira nti basi waganyo kima twali wajjajja nga bugano kima amazze waka n'okomawo ate mbu saagala mmere olwedde iyo lwate bakuteereddeko olwedde babeera ekibonerezo kyo bakiwadde bateekateeka ku mangozira kati Nsibambi bateekateeka mumma sebo tactic esobola okukola mu lutalo lwa Iran nagamba onkolereyo research y'olutalo Strait of Hormuz Iran yagigala nga teyagala America kuyitawo kati n'America yagambye kati wadde nsigale naffe tugigadde
sibo basobola okukumera n'ozira ekisinza strategy gyoba okozeseza njagala kubuulira naye njagala kubuulira nti nga tudda ku kyansibambi nti nsibambi ebiseera bye eby'omu maaso bizikivu si bitangaavu bwana agenda ku peesa eyo kwagenda kubanga oluyimba lwayimba bagashumba nga bajja basala eddiro lwe bayimba oluyimba lwayimba kasiba nte ennyini Abubeka Kawolya gwe yajjayo naye lwe yayimbanga oba okitegeera kati amanye nti oluyimba ekisi asoose okuluyimba ne gundi yaluyimba Abedi tugende tuteese nkugambye buli ayimbye oluyimba olwo lumukubye bubi buli asalawo okugenda ewa General Museveni agenda mu luyimba lwakuteeseza basibe sabe sere bisinga basinga bagenze kweteeseza byabwe njagala kukakasa naye gye kiggwera nga abantu bategedde nti ono yali yeteeseza yengo omuntu olina kwogambye nti olaba bakugoba obutagenda kyankwanzi nenzijukira omusajja bamuyitanga Kagabo bamugobanga ku ziraale ne bamugoba mu kamyufu era olaba Kagabo politically finished woddaawo n'otunula njagala kulaba abalala be bagobye Nobert Mao ye yakiriziddwa najja nawe yabadde alina byayagala okwefunirayo ng'agamba kati ndi omu ku mmwe bamujjukiza nti mukulu waliwo enjawulo y'okuweroka aminga ewange n'okoma mu lujja toyingira nnyo ate mu kisenge okitegeera naye lwakuba nti bakwagala naye yabadde amuwa ebigambo ebyo byennyini bayijawe katono nnyo ku ekyo ku kyammawo n'Anita Amongo nti ebyobufuzi kino buli omu bagenda kukiwa nti nesinga wano mu 1976 paka 78 e Kenya gavumenti ya Kenyatta Senior yesanga mu kumusoomoozebwa ekisooka Kenyatta yali akaddiye kyakubiri baali batandise olulo oluvumbuvu nti omukulu atuuka n'abeera ku buliri n'atasobola kuzuukuka okumala ennaku nnya kati kitegeeza bana balala baali eno baali beeteekateeka bagamba ani ayinza okuddira omukulu muki mu bigere kati n'olwawano njagala kikubulira olwaleero nti e Kenya abaana abasinga baafa baali promising Tom Mboya yafa baamutta busi Kariuki battamutte Pinto Gama Pinto battamutte bangi Robert Owuko in fact omu ku bannabyabufuzi abakyasinze olumu abantu e Kenya yali Robert Owuko yaluma nnyo abantu kuba yamanya n'okumanya yakaba n'okukaba nga wala bakirumira bwe yakaba wano n'agamba n'ekyamazima abasajja bangoberera naye ku lwokuna bagenda kunzita era ekyamazima bajja ne bamukwata ne bamutta Robert Owuko kati naye nga ebyo byonna yali succession plan nti bano abaali mu gavumenti ba Charles Njonjo ne ba Nicholas Biwott baalukanga ekisa ne bagamba ono bw'avaawo omuvubuka ono yakava ku university muto ne wano ogenda kutuuka okirabe abantu bagenda kwebakanga mbuli bagamenti Zanero teyazuukuse tebajja kugamba nze sina kyenjagala oba okitegeera nti obadde example kale nkubeereddeko example nti munabyabufuzi gundi Lubongo yatazuukuse leero oba okitegeera nti Kyagulanyi bamukubidde amasasi ku Northern bypass ebyo bigenda kubaawo ebyo tebijja kubaawo njagala kukusigira kifaananyi nti mu succession struggle yonna esinga kati lwe lutalo olwaba Anita Amongo lwazannya lwalimu ne Nobert Mao kubanga Nobert Mao mu kujja eno bamusuubiza nti tugenda mu transition 2026 era yabyogerako kwali gezira yekangira mu 2026 ng'ate jajja akomyewo kati buli omu yepositioninga bonna balowooza nti jajja 23 mutagenda kubaawo naye njagala okukakasa ekintu kimu nti ebiseera ebisinga abakulembeze abasinga aba Afirika boddayo n'owulira emboozi emu ku bakulu ba gavumenti bano gye baayogera ku Nelson Mandela ng'afugiza ekisanja kimu abaali baliwo ebiseera bye baagambanga nti Nelson Mandela abadde mukadde yensonga gye baawa naye emyaka gye Museveni naye gyatuuseemu gye emyaka 10 Nelson Mandela oluusi n'okuyitawo gye yali kulira kuba pulezidenti nti abakulembeze ebiseera ebisinga mu Afirika bw'amanya nti akyasobola okussa n'okwogera obukulembeze tabuwaayo era tuyinza otuuka 2031 ng'era oluyimba lwe lumu ng'ate era succession plan ya Mao transition bagyongedde egeze mu 2036 kati gw'oliko 2031 yesebo 2031 eyinza obutawaayo etya olwedde ebyabadde ekyankwanzi oluvuvu mu lugamba baagala kwongerayo ko myaka twalonda akalo tusuubira ekisanja kya myaka 5 yesebo bagamba nti 5 giba tegimala egisooka 2 gino gya kuyiga botya bakola emibirimu baagala beyongereko 2 babeere nga bagenda myaka 7 nti gino 5 gibenga gya kukola babala nti ogusooka gwa kuyiga mirimu ate ogusembayo gwa noonya kalulu kati bo bagamba ekisanja bakibeeramu emyaka 3 yesebo kati baagala ekisanja okwera emyaka 5 ogusooka guno gubenga gwa kuyiga bye bakola omukaaga wano gubenga
gwa kukola omusanvu gwe gwokuddamu okunoonya akalulu awo mbo 5 year term limit ebenga like ebenga evuddewo tudde ku 7 term. Kati kyenjagala okubuulira nti bodde nosoma ebyafaayo bya terms teniwe emyaka 5 ku 7 n'ebisanja mu Africa oba kutola ensi yonna kyewuunyisa nti Africa ne Asia basinze obiviolating ebiseera ebisinga. Bodde nosoma ebyafaayo bya terms ebyo bitandikira ddala kuva ku Roman Empire myaka mingi emabega nenjagala kuza modern society eno wetuli nti wano mu Africa bakiyita third wave democratization mu myaka gy'ekyenda ebisanja ebyo n'emyaka egyo wejjajjira nenjagala okukakasa nti abasooka okubyembula esinga eyadde Metogo Idris Deby ekyadi oba okitegeera nti abasooka okubyembula esinga abasinga ate baatuka ekiseera ne babivaako oba okitegeera Badeni Sassou Nguesso abakulembeze bangi abadde wano mu Africa nga ekyamazima nti bakulaga babyagala. Blaise Compaoré bwajjanga amaze okutta Robert Sankara okusanyusa abantu ba bulijjo yajja n'ateekawo term limits 2 bw'ateekawo term limits wezaggwayo n'azijjawo kati n'atuuka ekiseera myaka gye2026 n'amanya nti abantu bankyaye n'azikomyawo n'azza akamwenyumwenyu kuki kubanga ekimu ekireetesa term limits ne term in office abantu bagamba yadde Zanero simwagala nfuze bubi agenda kubeerawo emyaka gye 10 agende kati abantu babawadde essuubi kati Blaise Compaoré bwe yatuuka nga era abizizaawo ate yatuuka ekiseera n'abijjawo oba okitegeera naye bw'abijjawo teyawona bannamagye bakungamu omulimu ne bamuvuunika bw'ogenda mu West Africa wali ebiseera ebisinga nti abakulembeze jagala okukakasa nti bavaako nnyo mu kutagala kw'ebisanja amagye gatera okuba obalira waawo mu eyo moment ebiseera ebisinga kwongerayo kalulu kukola ki West Africa ebiseera ebisinga ensi bwe beriraanaganye nga mulimu omukulembeze nga yeeyisa mu mbeera eyo n'ensi endala kigikwata bagiyita contagion effect oba okitegeera nti ennyanja emu omucunga ogumugutte emicunga gyonna mu kiseera oba okitegeera kati wogenda mu West Africa nti eyadema abalala baali bamuliraanyawo bonna nabo baakopa kye yakola oba okitegeera naye njagala okukakasa nti mu byobufuzi bagamba nti teri alina bulago buwanvu kumanya kinaabaawo nkya kati eyadema yajjako ebisanja bw'ajjako ebisanja yafiira mu office ne Idris Deby naye kyamutuukako oba okitegeera kati Denis Sassou Nguesso mu DR Congo jangu ewa Kabila yagezaako okubijjako ne bimwokya Kabila ono yakagenda okuva e Congo Chikede alyoka ajje oba okitegeera naye kati ffe wano mu Uganda kye tulina kiri kimu nti ebisanja constitution ya 96 yajja n'ebiri ya 96 yajja n'ebireeta ne tubijjawo kati bamaze n'okulaba nga kino tekibamalira eky'emyaka 5 baagala 7 nenjagala okukakasa eriyo ensi zirina ekisanja ekimu naye nga zibaddewo ebbanga lyonna nze neewuunya America ekwakisa ebisanja ye ate ekyayo yakisala ne kiba myaka 4 kati n'America yennyini yeesanka mu kusoomoozebwa njagala kubulira olwaleero nti mu myaka nga bakola constitution ene ya 1951 baali beesanze mu kusoomoozebwa kwa Franklin D. Roosevelt yajja n'abakankamula ebisanja 4 George Washington agenda okuva mu kulembeze bwa America yali ataddewo constitution etali mpandiike njagala nkulage how civilized abazungu bwe bali nti mu America baamala ebbanga balina constitution etali mpandiike y'ebisanja ebibiri naye yajja egobera okuva ku George Washington nga buli mukulembeze nga si kiwandiike naye nga bakikola ki bakimanyi kati Franklin D. Roosevelt bwajja yabakankamula 4 abazungu ne bagamba kino tekisoboka katubiwandiike ne bagamba katubentrenching tubiwandiike bibeerenga bibiri oli agende naye ebibiri ebyo bibeera bibiri back to back oba bibiri just only 2 ne bitaba back to back ekitegeeza Trump kino kyekisemba mbadde manya ajja gamba luli navaako kati kaneeyongereyo just only 2 those are 8 years kati waliyo ensi nga Mexico erina ekisanja kimu kya myaka emeka kya myaka 6 era in fact bwogenda n'osoma bakiyita sexenio sexenio kyo bakiyita ekisanja kimu kya myaka 6 mu myaka gwa 1911 waliwo omukulembeze bamitanga Portfolio Diaz yajja n'abafuga ebisanja 8 ye myaka 8 yafuga ebisanja 8 ye myaka 8
okitegeera kani bagambe ekyamazima nedda nti embeera gye yabayisaamu era boddayo n'osoma term limits history naddala mu Latin America ekiseera kyatuukanga ensi zonna ezisingawo zine ekisanja kimu eky'emyaka 8 ku 7 8 ku 7 ku 6 China ine ebisanja bya myaka emeka siye mpulirako ensi erine 10 ye China ine ebisanja bya myaka ebisanja 2 naye kati we bajja mu myaka gwa 28 Xi Jinping yabijjawo naye nabyo ekisanja kyali kikola ku president na prime minister nga chairman wa Communist Party of China ite kimukwatako kati batuuka ekiseera Xi Jinping ne biri n'abijjawo kati bakyalina yadde kati bafuga paka lwolifa tebalonda chairman wa Communist Party of China tebalonda nejo China tebakuba kalulu Communist Party of China yetuula n'esalawo nenjagala kikubula nti ne China naye tudde ku time bomb China bodde n'osoma mu 1997 mu Tiananmen Square nti abantu beekalakasanga baga ekyamazima tukooye mu abamu abatono okutusalirangawo obokira kuba China bakola amateeka nga gayamba baana bawo bokka bali mu buyinza omwana w'omulala atali mu buyinza bwagamenya yasibwa bulambu bwe bonna naye agabali in fact dissenting voice ne China gyeziri boddayo n'ogenda mu America n'olaba ba professor bonna abasinga mu America mu technology abasinga ba China abadduka China bagenda mu America lwambeera lya ddembe lya buntu nakuyisibwa bulungi kitegeeza nti embeera eyo mwe bali ne wanayita emyaka 5 China ogenda kugyesanga nga bannansi beyiye ku luguudo n'agamba nti omuntu atuuka ekiseera nga ayagala ddembere lya buntu oba okitegeera ng'ayagala ddembere lyaki naye njagala kikuza wanene ku kiri mu Uganda olwaleero nti abakulembeze bakuta ddi simanyi bwali okyebuuzizaako kubanga bajja ne bakuwa ebisanja 2 n'obifuga ne biggwako emyaka ne gituuka kuba bonna ddayo n'owulabe mupinga bakikunnyonnyola teri muntu wa bulijjo essaawa eno afunamu ekyo simanyi oba okimanyi ekiseera bwe kyatuuka nga ebisanja 2 bivaako eyali akifunamu yali omu yali General Museveni kuba akadde ako yali afuze ebisanja 2 nga bye bikola ki bye biggwako ekiseera bwe kyatuuka nga kya myaka 75 era General Museveni yali akifunamu kubanga yali mukulembeze yali afuze nga ye president yekali yagala kuba president nga wa myaka 75 kati ekiseera kituusa ate era ekyokwongera ebisanja bino okujja ku myaka 5 biza ku 8 era be bakifunamu naye gyagenda okula nti abantu baatusabye kati twebuuza nti abakulembeze bakuta ddi abakulembeze bamanya ddi okuyayana kw'abantu n'ebyetaago by'abantu abakulembeze nga bakkuta yesebo eggulire lino ono awadde ababaka ba paalamenti 307 ababadde ekyankwanzi buli omu obukadde 10 bagire nga beekubako enfuufu nga bwe balinda okulayira okusalawo bw'ati Museveni abadde yasisinkanye ababaka bano e Nakaseke okukomekkereza olusirika lwe babaddemu okuviira ddala ku lwokubiri lwa ssabbiiti ewedde nga luno lwagendereramu kwongera kusomesa ababaka bano ku nnono z'ekibiina kyabwe kyokka bano wabalabudde nga bwakimanyi nti paalamenti gye bagendamu yafuuka mpuku y'abali banguzi kyokka n'alabula ababaka abapya okwewalira ddala emize gino ogambye abakulembeze bakkuta ddi abakulembeze abadde mu lusirika buli omu anyuseeyo n'obukadde bwe 10 yesebo reason kwekubako nfuufu bavudde mu kalulu kalina okuba abamu kabalese n'amabanja balina okuba kati ndowooza babagala abasasuleko ku mabanja batuuke okukolera eggwanga nga tebalina mutima gwonna gulyanguzi abantu banyiivu ku sayidi emu bo explanation yabe bagamba balina obuzibu kwekubako nfuufu okwekubako enfuufu kitegeeza kusasula amabanja kugulagulayoko ku bugoyo olabikeko ng'omubaka naye ate kisinza okunyiiza abantu ku ssente ezo obukadde 10 ate waliwo obukadde 3 obulina okubaweebwa era okwekubakubakokko ku nfuufu oba okitegeera kye ŋŋamba nti omubaka zino ssente ze basooka babawa nti your MP from National Resistance Movement is walking away with 100 million shillings from Kyankwanzi retreat. This is in addition to the 350 million allocated for a vehicle, bringing the total to 450 million per MP. Before they begin fueling debate on government overspending priorities. Kati nga bakulaga nti omubaka wo ow'NRM nga tannaba kukola mulimu gwonna agenda kuba asoose kufunayo obukadde 450 kuba
buli obwe mmotoka ne kino ekikumi kijja bayambako obutalya nguzi kati so it was a deterrence for them obutayayaana nga bayingira okukolera eggwanga bakole n'omutima gumu ebimu ku bye nalabye babadde babasomesa butalya nguzi naate yabadde akibasomesa ate enguzi yagibawadde ate yabawadde 10 kwe kuba konfuufu njagala kukakasa nti ebiseera ebisinga bakiyita Robin Hood effect Robin Hood effect bakulembeze bakikozesa nnyo ebiseera ebisinga nga baagala okukumira mu bantu mu mbeera nti balina okubawaayo Robin Hood effect ya mirundi ebiri waliwo gye bayita reverse Robin Hood effect Robin Hood teyali mubbi yabbanga naawe abanaku ngabbira abanaku kituufu kikyeyogezeko nga namujjuwe agamba we still for the whole of village era bamwebaziza ne bagamba ku mukolo ogwo bagambye nti now she became an angel kati ne mu byobufuzi abakulembeze bakozesa effect eyo okutembinga abantu wakati abamu abagenzeyo nga bali furious yaba containings yabatandikidde miliyoni 10 ninjagala kuba kubuulira nti ebbanga lyamaze nga asomesa ku nguzi obudde yamaze bwa bwereere buli lwoleeta omuntu n'omuwa ssente nga teziri accounted for nga talina kyazikoleredde enguzi oba otandise osima olubimbi olusooka ku nguzi eyo yennyini gy'obadde omusomesaako. The first cut is the deepest. It started with 100. Njagala kikunnyonnyola. Kitegeeza zino emboozi twali tulabanga omubaka abbye biliyoni. Olwedde we bakubaka tinze wompe 10 nsooka nenkankana namu bwe. Sizikwatanga nako. Awo musajja wange bamuwe 10. Kye njagala okukakasa kiri kimu nti olwaleero tulina okuddayo twebuuze nti obuntu bwaddawo obuntu bulamu oba bo bawulira ddi when do they recept oba okitegeera njagala okukakasa nti bw'ogenda n'osoma gye bayita integumentary system oba system eyo abasinga bagiyita skin olususu olususu luno lulina ze bayita receptors oba wasoma biology ne science kati receptors ezo za bika bingi waliwo ze bayita thermoreceptors ezo ku lususu lw'okuno okuziwulira bbugumu simanyi bwali okyegendereza nti oba onaatera okuyita okumpi n'omuliro ze zikola ki oba otambula olina ekibugumu wogwa mu space emu ng'olina ekibugumu ni wala tewali kati ne oba ze bayita nociceptors ezikola ezo ziwulira pain oba okitegeera kati ne mu byobufuzi wano olina okumanya nti ekyamazima ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Tegeera nti bwe kitaabeera awo kigenda kubaka fayalinga kitya bagenda kiwuliramu batya bali abalala oba okitegeera kati gavumenti tekyalina bulumi eri bantu ba bulijjo njagala kwakasa nti mu mbeera gye tulimu eno ey'okusoberwa simanyi oba wakyegendereza olwaleero bizinensi esinga okukola mu Uganda olwaleero bizinensi ya butambaala. Lwaki obutambaala buno obusangula amaziga buli muntu gw'osanga akaaba njagala kikunnyonnyola olwaleero gwe bamenyedde bizinensi akaaba lulwe naye ate waliwo n'akaaba okwongeza fees omusanga akaaba ng'agamba ono bamugobye fees naye ne bennasooka okuweerera abaana batudde waka bakulu babe batudde waka tebalina ki kati ate n'osanga omulala ali mu bizinensi agamba nti we bagoba abantu ku nguudo landiroodi waffe yayongeza emitwalo emirala 2 twali 2 ne katusasula 4 kati bizinensi y'obutambala esize okukwata ebbeeyi mu nnaku zezuli tegeeza kati e Uganda bizinensi ekola leta container y'obutambala amasiga mangi embeera eno mwe tulinjagala gikunnyonnyola olwaleero nti abantu bagenda kusigala mu mbeera eyo n'abatamunywa mwenge bagenda sigala ebiseera nga buli omu omusanga n'akacupa ka waragi mu kkooti nti abantu batuuse mu mbeera ey'okusoberwa esemba y'okubeera enzibu ennyo nkubuulira olwaleero nti mu bantu mu mbeera mwe bali olwaleero nga buli omu akaaba lulwe gw'ogamba otya nti noono bamuwadde 10 kya bwereere 10 miliyoni 10 azini 10 ate agenda ku musala gwa miliyoni 5 buli mwezi afune n'ebisatu by'emmotoka kati njagala kikunnyonnyola nti ensi gyegenze yeeyongera naddala abakulembeze ddala nga baludde mu buyinza waliwo kye bayita poverty trap bakiyita political poverty trap nti akwata bano okumuwuliriramu n'abatega obukodyo nga balina kusigala nga bawulirira ye
ekyanita monga akikoze nnyo ennaku zineeno njagala okukakasa nti abakulembeze bonna abasinga boolaba bamemba ba parliament bonna abaasala eddiiro tebaasala ddiiro lwakwagala njagala ku example ya Nobert Mao olwalwala gavumenti yasindika busindisa helicopter kasa gavumenti ya General Museveni yamala ebbanga monitoringa Nobert Mao kasa yalwalire waabwe eggulu basindika helicopter nemutwala nemuleta paka Kampala hospital olwaje bamusindika Nairobi olwava onagende India nenga biru gavumenti egisasudde kati ne bana abaka parliament abasinga bolula balina loan agenda nafuna loan ya bukadde 5 agenda okulanga banka emukubira nti loan yo nesasuddwe mali eweddeyo ne agenda okulanga yebuuza nti ani akola ki ani aginsasulidde ndi agisasulidde yetaaga omulabeko nga bamutwala ku farm ngandi sebo mbeerayo nga mbimanyi obubanja obulina naye akona kakozeeko genda kati oyo baba muzibye omumwa ba Abdul Katuntu abo mbeera mwe bayita obo kitegeera kati embeera yonna gy'olaba etambula bweti mbeera ya kulaba abantu nti abantu tebakyabalumirirwa buli omu kyasanga kyakola kyeki kyegambye nti gavumenti eno tekyanaze bayita receptors kuwulira bulumi na mbeera abantu bulumi bubawulira tekumaziga bannansi ge balimo Mutembeeya akaaba Wakiosiki akaaba Wenyumba akaaba Fizo akaaba libagulire binnyo gavumenti okubanga erinayo obukadde 10 weewo omuntu omu ate nga yoyo omuntu so sala temutunuliranga eyasambya akajji ne bagamba yafunye obwemupya agaggawadde kalate gwe omwongeddeko 10 kyenjagala okunyonyola kiri kimu nti gavumenti mu stage ezaayo ezisembayo nakikunyonyola kwa Ebini Kaliduni akiwandika kibayita Empire Life Cycle mu stage ezaayo ezisembayo waliwo byeruzinga ne ruzinga ttaacho okuva mu bantu ba bulijjo zoyinza okuyita ze bayita mechanical receptors waliwo ze bayita Pachynia ne Messina receptors ezo ziwula vibrations ne pressure gavumenti bulwebanga tekyawulira musinde guva ku ground eno obo kitegeera ebe etuuse mu mbeera ennyini ey'okugenda nti gavumenti tekyawulira bulumi bw'abantu emabega eri edda wawulanga nti bamenya abakatale bano myaka gye2,000 nga gavumenti egamba nti tubajja wano tubaza wano naye gavumenti ekulaga nti tekyalina process njagala kuwa example mwene embeera eriwo ey'okujja abantu ku nguudo olwaleero nga wazzeeyo embeera yakutte buli omu eyasuubula obumonde n'abujja ekisolo abadde abuguza basiika chipusi oba okitegeera njagala nkunyonyola sayiko sooka wamma gwenga kati kansala katuze ku ground politics kuba kati abakansala baba bamutegera ba LC1 kati nnyonyola effect eyo effect nene njagala kunyonyola gye bayita night food economy simanyi obadde ogitegeera ku kubo night food economy omusenze okwesanga nga buli kiro ebadde egenda mu bilioni esukka 5 okwetolola Kampala Metropolitan yakubiddwa njagala kikunyonyola nti olwaleero nti omuntu abadde yasuubula obumonde bwe nga yabujja ekabaali abadde abuguza bano bachipusi olwaleero yite Wantoni wonna okuva e Kampala no paka Wantoni teri gwola basiika bataddewo ne military ekuba abasiika bonna ekiro kati eyabadde yalunda enkoko ze nga zaatuuka ez'omutwalo zino ez'ogumu 2 zebookya oyo zimusaze nti alina ggula mmere endala ddemu aziriikirize paka wanaafuna abazitwala paka wanaafuna owa hoteri hoteri already erina contract ne faamu ez'amaanyi abadde atunda amanda gano ge bakozesa omwana abadde akimawo amazzi awo gaaguza baneeno oba okitegeera bano abadde batambuza nga batunda butto n'amakuloni bino bebafumba ekiro ku gundi embeera y'abantu nagambye nti olwaliro mu Uganda bizinesi esinga okukola yakutunda butambaala buli omu akaaba amaziga kati yeyo embeera abantu we batadde nekino njagala kikubuulira konnyonnyodde professor yesebo abantu babadde bagamba bamenye kiyosi bagobye abantu ku kkubo bagende bakolere munda naye onnyonnyodde nteeberezaamu omusajja eyabadde atisse fuso ye ey'obummondo obanga alese fuso nga 3 ow'enkoko okimanyi nino kati zaatandika dde okuvunda njagala kikubuulira nti ekyo nakigamba kibayita poverty life cycle oba kitegeera nti gavumenti ekkiriza muntu kubaako nakyafuna nagamba nti gavumenti esobola okukozesa obwavu nga obadde onyonyola night economy we yakubiddwa n'ogamba poverty cycle nti ebiseera ebisinga obwavu nakigamba nti gavumenti ebukozesanga ttuulo okwakuumira mu bwavu nti kigiyamba okwekuumira mu buyinza nti bwenajja nga njagala kikakasoolayo nti gavumenti bwenajja nga erina bwereeseyo omutwalo gugenda kwanguyira okuba tolina kyakkola ogenda ogufune oba okitegeera naye kati abakyala abo babadde olaba ku makubo babadde nga olunaku asobola okuba nga asobola ofisa emitwalo gyena
bona mugamba nti no lukungana oli wali olwenale mu olwaje tajja kudduka gene lwansonga no watu obumonde bwe no sale nkokoze zagendo siko olweggulu ne kambuzi ekintu ekyo kye baleese tekyakubye PDM yawe egaba akakadda akamu waba abakyala be babadde babeeramu obwo obubiina njagala kunnyonnyola olwaleero tuddeyo twebuuze n'okwebuuza nti ekyamazima PDM ne ghetto structure yali nkola ekigendererwa ky'abali abali mu buyinza kyali kyakujja bano mu bwavu ansa eri nti nedda boddeyo ne weetegereza buli gye baagaba ssente n'obuyimba bwe baggulanga obalabanga mu kampeyini bennyini nga bajja ne bonna baabamenye kitegeeza nti bano baali baagala kukozesa bali batuukiza ekigendero kyabwe kyakuwangula kalulu oba okitegeera kati nakigamba bagula kalulu indirectly ekyo mu byobufuzi kino kuba aba welding tuogedde ku night economy y'emmere ne n'abayokya amadini sageti bonna baabisenze njagala kikakasa kineno nti PDM gavumenti ebiseera ebisinga bwe manya nti akakundi ako naddala mu suburbs oba okwetolola ekibuga nti tebagiwagira gavumenti erina kyekola kye bayita atomization atomu abasoma physics gye bayita smallest unit of matter nti ejja ne batematema mu buparticles ne badisintegrating ne busaasaana ne badispersinga kati gavumenti yegezaako okukola ku luno nti abantu babadde basinga okukuŋŋaanira awamu yabatemyetemye wera tokyayinza basanga nga bali wamu eyabadde ali wano kati abamu beeyongeddeyo bagenze nasana abala bagenzeewa bakiyita atomization naye nga political tool emu gye basinga okukozesa yakuumira abantu mu bwavu nkulaze abantu bakoze rosi zenkanawo okumala ebbanga nettono eribaddewo nti n'ekigendererwa kyennyininyini toyinza gamba nti bw'obadde ng'owa miliyoni bejje mu bwavu ate olwaliro kiyosiki gye yakuba mu miliyoni yo ate gwe teri wa miliyoni ali mu dduuka oze ogisendamu fokoli futi kati nye kyekyenjagala okubulira abantu abali mu kiyosiki tebaagala kubeera mu kiyosiki naye kiyosiki ebadde ng'ekolanga nasala ebbeedi omuntu watandikira n'afuna capital agenda mu dduuka eddala eddene simanyi oba okitegeera ebadde ekolanga nasala ebbeedi omuntu atandikira wano najja nga akula mpolampola era nnyo kiraba ku bubotiiki oba okitegeera botiiki etandikira nnyo mu kiyosiki ne mu mivumba n'emaliriza ng'eyingidde n'ekira kyenjagala omanye nti nagamba nti obwavu buli saikiriki nti obwavu omusajja ajja wano eno n'okwata omwana ng'oyagala omutwala mu ssomero eddungi omutwala mu ligaabwe ndowooza ogalaba omwana wo bw'alwala n'omutwala mu ddwaliro ng'ate era nalyo lyaki eddwaliro nalyo eddungi lyabwe bw'otuuka ng'oyagala ogenda olya kamera akalungi ogenda mu wooteri zaabwe kati n'obwavu bwennyini we buli nti ennaku zino baggyewo abantu mu bukonteyina bagende mu bizimbe byabwe bifune abantu kuba waggulu bibadde bikalu kati bagezaako pushinga abantu bano bagende mu bizimbe byabali bifune ki abantu kati batukumirawo ng'embeera eri tuli mu sayiko yakutukumira mu bwavu nga tuli mu mikulu gyabwe mu buufu bwe baagala tutambulire then mulimu n'enkola y'okubba ettaka ly'abantu kuba nalabyeko omukyalo oba yabaddeeyo mbalala yabadde alina statement gye yakola n'agamba nti woba olina poloti nga tosobola gikulaakulanya ffe tulina abasobola ogikulaakulanya tolina kwesibaawo waliwo abantu enkulaakulana beyasanga kati njagala kikakasa kino agamu ku mateeka gavumenti geddako okuleeta egenda kuleeta etteeka nga oba tosobola kuzimba mu kibuga oba awantu nga wali standard nga wantu wa bbeeyi ne wamala ebbanga gavumenti ettaka eritwala nampaka etteeka eryo nayo lijja baali baagala kulireeta liri gye bayita compulsory acquisition of land kati bwe tugenda mu maaso wano eno gavumenti erabye nga abantu abalina ettaka nayo libaluma ekulaga nti eryetaaga kino njagala kikkakasa tugenda kukya wano ddemu nkyaze wano nga tuteesa ku tteeka eryo nalyo ebbago lijja kubanga waba baleese lino ery'okumenya amayumba g'abantu agaabwe go tegakwatwako gali ku pulaani basinzidde ku pulaani zaabwe okuseetinga amateeka ddayo weetegereze we baali bamenya wali ku market yard bagamba nti bamenya n'okuzimba naye tebalina pulaani yaawo kati oli azimba gwe tutagenda kumenya linnya bw'aba azimba talina pulaani olowooza abo nabala balina pulaani njagala kakasa nti mu Uganda amateeka wuzi za nababbubi zikwata biyenje na nsowera wabula tezikwata ki mpologoma na njovu kati amateeka bagakolera abantu banaku nenjagala kwakasa nti ebiseera ebisinga teri gavumenti yali emazeeko bbanga ddene ntakola amateeka ganyigiriza abantu batuuka ekiseera nga kyebasigaza kintu kimu sikola malwaliro sikola nguudo sikusomesa baana kyebabatuuseeko kiba kimu kyebabasigaza kulaba butayo beekuumira mu buyinza kibayita regime maintenance kati batuuka ekiseera nga buli tteeka lye bakola lirina kuyamba bo butya bwe babaddewo kubeera mu buyinza nakubeera mu bukulembeze nakufugaza abo baba babavuganya kubajjako buyinza. Okay, tumalirize ne Agnes Nandutu. Yes sebo.
yabba amabaati okusinziira ku musango we bamusayidde emyaka 4. Abantu si basanyufu nnyo na nsala ya kkooti. Si nti baagala Nandutu ateebwe, bagamba lisiti eyo yali nnene. Tasobola kubanga amabaati agaabula amayitirivu, amabaati 2,000 gokka ge gasibye omuntu emyaka 4. Nga bagamba pulojekiti eyo yalimu ababbi abanene. Tukizaawo wali ku Nabbubi. Kibadde nakakikunywa nti amateeka ga wano wuziza Nababbubi. Tezikwata njovu, zikwata biyenje na bikennembi. Naye ekya Agnes Nandutu ndowooza anzijukira nnyo lumu Kyagulanyi we yagenda side zeeyo na staging abantu abagoba Kyagulanyi n'okumuvuma yali omu ku bo. Nti embaale ebiseera ebisinga bw'oyingira gavumenti eno bannabyabufuzi bonna naddala abaze luutu eno weewalanga nnyo okufuuka nga bo. Kuba njagala okukakasa nti Nandutu kesi sinaliyo efaanana eya Lugoloobi n'eya minisita Kasajja. Ye Kasajja yagamba nti aba ali ewuwe wakamu agenda okugulawo eddinisa bw'ati ng'enkuba yatonnya amabaati ng'amabaati gali awo ng'atonye mu lujja. Okitegeera bangi ne sipiika bonna baali batutte amabaati. Lugoloobi ye yali abisse ente ze n'embuzi faamu ye n'agajjamu emisumaali n'anganza nga galimu ebituli. Kati n'ensonga endala era emu eyabuusibwa amaaso y'ensonga Anita Mongo gye yeekazaako n'agamba nti Abungereza bamusankishoninga nti lwabisi agasimanyi yaleeta etteeka naye nga si bwe kyali kyava ku mabaati. Nti abazungu baatuuka ekiseera ne bagamba nti ewammwe gavumenti zammwe tesobola bakwatako kati ffe katubakole ki katubakwateko era kyava ku mabaati. Naye kyeyagala okubula nti banoonya escape way oba banoonya scapegoat bagira scapegoat theory ne bagamba nti mu ffenna omunafu tuyinza kukwata ani Nandutu. Kati Nandutu yagwa mu gundi ekyo. Mu Luganda bagamba nti waliwo omuntu kwe basuula embwa bayita jirikiti. Kati Nandutu yafuuse jirikiti lyenaale mu luutu eno ery'amabaati buli luutu era walira ku ssente z'NSSF bakwata Kazinda. Negwe wakati wange tuyinza gamba nti Kazinda yalya biliyoni ezawera 4. Biliyoni 4 omuntu azidde mu Kampala wano aba alabika ne gavumenti eba yamumanya dda. Ne bagamba nti yajjangayo nga tebamanyi ne ziwera paka ku ssente ezo. Kati ne Nandutu ali mu mbeera yemu ey'okusoomoozebwa. N'ekiwe kyako ekisooka baamutwala mu kamyufu ne bakamubba akeenaalemu n'asasanya ssente. Era nkakasa nti Nandutu ne bw'anaamala emyaka 4 egyo ng'avuddeyo mu kkomera obulamu bugenda kusiga agenda kuddayo afuuke akomeo mu mawulire atandike ng'omulaba ne ku street ng'atunda n'emiyembe kubanga batekukuba bamwavuwazza. Wano kye basooka okumutega yafuna baalooya nawudde nti bbiru yaabwe kati 25 abadde bamuwolereza abo yabukwata n'abubawa. Kati gatirakoze yayonona mu kalulu gatirakoze yayonona mu kamyufu onaagenda okwekanga nga wawate yaterekawo ka ssente naye ayisaawo. Tewala nti ennamba y'abaka ba palamenti abasinga ebitundu 35 buli abava mu palamenti ne giwera emyaka 5 abasinga bagenda mu bwavu abamu ne bafa n'okufa. Kale bote bado nakola ne professor tetugenda sukawo wano weewala ofuuke jirikiti bannamawulire kitalo nnyo ate we bakugamba nti vaayo manyi gundi eno video mbadde njetegereza nnyo poliisi erina weegoba bannamawulire mube ku mabbali naye wabeerawo annaye yasala musango naye kitalo bwetwe twadde olunaku olwaliro we out.